bw'otunulira body language ya Ssewanya ne byayogedde, Ssewanya nalina ekintu ekimu mu kyayagala okujjayo. Kati w'odyagala otagala nti yadde ayagala kijjeyo yakijjeyo wabula tekyaweddeyo. Immediately okumanya nti story yonna Mpuuga teyategedde nti agenda kwoyiwa amanda mu mbuga ompuliriza bulungi nnyo. Bw'abanga Mpuuga teyetaba mu kutta Sseggirinya, lwaki yavuddewo with immediate effect n'akola press conference n'awooninga Ssewanya naye yabadde amuwooninga ku ki? Bw'abanga Ssewanya na byayogedde tebikwata ku Mpuuga era tebimulya, wakoze press conference yaki okulumba n'okutiisatiisa Ssewanyana? Lwaki omutiisatiisa bw'obanga ekintu kino toli involved? Kati bwe yamaze omutiisatiisa ate n'agenda akola ensobi yasembyeyo, ensobi erudda gye mutaategere, tuli mu forensics. Ensobi yeeno yagenze n'aleeta ate partner in crime eyali mu mukutta Sseggirinya kennyini, Alex Luswa n'amuleeta n'akola social media, n'akola videos emu ku emu nga naye agezaako okutiisatiisa Ssewanyana. Jjukira gano gonna amapeesa ga Mpuuga gaali mu pule. Mpuuga ensi yonna wekakasiza nti bituufu byonna. Njagala okwata omutwe gwo oguzzeeyo mu story zonna ze twakola Sseggirinya ng'ali mu kubonaabona abaazirimu. Sseggirinya afudde, ebintu byakolebwa, Sseggirinya aziikiddwa, abantu abeesoolayo, ebigambo bye baayogera, obujulizi butandise okuvaayo, abantu abadifusing obujulizi, abatiisatiisa n'abantu obutayogera. Gatta memory eyo yonna byafaayo obikwata obikube ku mmeeza, ekyokuddamu ogenda kifuna nga teweetaaze kuba muntu mbooko. Obujulizi bwavuddeyo dda. Kitegeeza the moment Mpuuga himself came out to intimidate Honorable Ssewanyana, and it didn't end there. Even Mpuuga instructed the co-partner in crime, Alex Luswa, to come out to intimidate Ssewanyana. It all gives the evidence that these people, they know what went wrong. They know. So, chiba kitegeeza Mpuuga automatically amanyi yali involved mu kujjawo Sseggirinya kati atiisatiisa balina obujulizi. Gwe teweewuunya lwaki mu ssaga ya Sseggirinya yonna mbadde nasirika nga sirumba gundi oyo Ssewanyana. Okujja kati one particular moment yagalanga okusirwala nenzija ne mukoona mu katono. Teweewuunya lwaki saakoonanga Ssewanyana. Kubanga namanya nga at one time Ssewanyana agenda kubeera key witness. When times to come Ssewanyana ajja kubeera key witness. Goloza lwaki Lweru baagala omutta kubanga is the key witness mu Rwenzururu massacre. Tugenze mu maaso. Goloza lwaki baagala okutta Lweru. Lweru ye key witness mu Rwenzururu Kingdom massacre balina omujjawo. Oba mwezi gumu najja ne mbagamba waliwo jjeno gwe bagenda okuwummuza ne mbagamba tasukka mwezi naku z'omwezi 27 oba 28 n'okuyingirira ddala 3 mu Gwokutaano if I'm not mistaken. Naye jjene bw'amala okuwummula bayinza okumugjawo. Ani yali ku video eyo nga sinagenda mu maaso. Saayogera linnya kubanga saayagala teekawo linnya njagala mwerowooleze. Ani yaliwo ku video eyo. Nabagamba waliwo jjeno munene agenda kuwummula, bagenda muwummuza ennaku z'omwezi 27 omwezi Ogwokutaano. Ani yaliwo? Muwandiike wano mubeera ku video zino nezibagamba. Sumaya Katsi yaliwo. Nali ntegeeza Lweru. Era amawulire gawandiisa nigwe gajjeeyo. N'abalala. Kubanga bageza okuliyetingira muhoozi okumugjawo bonna Babato Harden General abakadde. Bajje mu magye nga tebakyawa orders
wasigalewo muhozi be yezimbidde bano batandika kunyiga omukuomu agenda okutuuka ali mu kuwamba nga tewakyali resistance yonna kati kyebagamba kati Mpuuga yennyini okukola press conference na intimidatinga Ssewanyana n'asindika n'omutemu Alex Luswa naye n'atiisatiisa Ssewanyana obujulizi bamaze okwejjayo nti kiwedde bano bibali mulukwe ndowooza tutegerekese bulungi nnyo kati Mpuuga yagenze maaso ng'akozesa abantu be okukola ebigambo ebyo naye nabagamba abanzijukira mwenna okuva njala bajjukiza omukulu oyo Alex Luswa kano ka video sikange mukawulye bulungi nnyo yenna kataddewa kana ka video sikange mumanyi omuntu gwe mudiringa naye the moment bwolaba omuntu nga yeekaza nnyo ng'afuuka n'aba from nowhere akyusizza erinnya abadde omukatuliki ate afuuse musiramu olwakalulu ayogera ebikira kwatagana tetulina history tetulina bonding naye mu politics wabula yeetaddewo ng'akajonjo manya nti aliko ekikyamu kano ka video sikange ka mwana Obbi wa Luswa kankazanyire ntuuke tugende mu maaso Alex Luswa Luwemba waliwo Washing Bay yali ayoza mmotoka ng'amalala g'abavubuka bw'ogamanyi Alex Luswa Luwemba yapakulawo emmotoka y'omugagga n'agisimbula ku sipiidi ey'ekitalo n'atomera omusajja gwe bayita Haji n'amuttirawo oyo Alex Luswa Luwemba eyali omuyambi wa Muhammad Segirinya twali tetugenda kumwogerako okutuusa olunaku lw'ejjo lwe twalabye nga kisusse kofe katumwogereko okuva lwe yatta omwami oyo gwe bayita Haji Alex Luswa Luwemba yadduka mu Ssemuto ne yeekweka mu kibuga okumala ebbanga era nga taddayo oyo yagezaako okudda Ssemuto gwali mwaka guno mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 15 mu kuziika omwami gwe bayitanga Lule mwami Lule oyo yali kooki wa ttiimu y'abalenzi ey'omupiira ku St. Denis Kijaguzo kati ne bagamba nti nno Alex Luswa Luwemba yali mu lukwe olw'okutta Honorable Segirinya Muhammad kiteekwa okuba nga kituufu kubanga yagenda okuva e Ssemuto ng'amaze okutomera omuntu n'amutta n'addukayo kwe kuddukira e Kawempe gy'amaze eryo lyonna ebbanga oyo yali Kijaguzaawo nsinye ey'okuna 2013 ffe twamuli wansi nga tumumanyi bw'atyo bwe yadduka eyo yonna ebyo yeeyogezayogeza eby'ekisiru bya bulimba ye nga ye aliko omusaayi ogwo kati naffe katukuma omuliro mu famire ya Haji tulabe oba tebakunoonyoddemu gye weekweke mutegedde abantu betudiringa nabo nze kasita omuntu yeekaza to the extent tasobola kuswala mba muta mutegedde bulungi information is power omusajja olwedde aliko omusaayi mabega kino kyali kimwanguira nnyo kubanga omuvubuka ono okujja mu Kampala by'obufuzi babeerako ne Segirinya era yamuyamba nk'okutimba ebipande nga bakyakola Cheginya akyali kansala yamuyamba kuyambala n'abula ne yeekweka
yali ku timu ya timba ngepali bya Segenya during Segenya yakubira campaign za ba councillors ngachali councillor deno luvubuka na amala na abula kati Segenya walingira national platform njala tubere bamazima mwala bakomo struggle ya funvuka go baita Alex Ruswa Luwemba taberangamu abana bonna abali ku honorable Segenya mbamanyi bulungi nnyo basawuda madada banuwa mutwe ba sweet apple n'abala bebali ku honorable Segenya ono yavawa na taking over Segenya na mu controlling until his death yavaludawa lwachera kati complete okuba mu case eno ate ya defending ampuga ya tisa ba witness abava okuwa obujulizi tetugenda genda nyo